bakola bajjuma naye balinafu olwokuba nti nno eddiini yaffe erina okusosola mu bintu ebimu. Twafuna okusomozebwa kunene mu kintu ky'obusiraamu n'omulimu gwe tukola, naye bwe tuzze tusoma ebitabo n'eddaawa okubanga ebuna natukirira baseeka abamu nga seeka muzana tannafa natukadi mugamba seeka Kulaani eyogera ku minzaani nga omulimu omubi ennyo nti omuntu yenna ayina wakubonerezebwa oyo apima ebipimo ebitawera. Ebuganda naye abasuubuzi mu kikubo gye tubeera n'ab'ennyama bonna bali ku minzaani kwebakolera bo nga temubagobanga mu mbeera eno mubasomesa kubalungamya. Naffe guno bwange omulimu Allah bwe yatondera okukola lwaki temutulungamya bulungamya nituba nti nno tutambulira mulimu gwaffe lillah tukukole tuveeyo nga tusigadde tutukuma obusiraamu. Nanyamba nampuliriza nanungamya era wenjogera ntubadde baseeka benja baseeka kiti balima mu kyeyune atukola ddaawa eya ba artist abasiraamu badde mugiraba ne Thuraiya mu bifo ebimu mu Ramadani. Ojja n'osanga nti abasiraamu wali omusiraamu amanyi Kulaani nnyo bamwita Dakisikate naye ebikolwa bye bya art afaanana ng'omuntu comedian bw'ayambala gomesi y'abawala naye nga musajja kati ye branding nga mutamiivu naye nga musiraamu. Kati nga nina okumugamba nti ekituufu kiri bwe kuba omulimu ng'ogukoze funa time ekola ibaada etegeeza nti nze juma muganda wange bebeku lusali oli mulasita naye gwe sali funa obudde okukola omulimu nomanyi nti bwetuba ku ibaada kubanga bannaffe abalala Pastor Bugembe ajja n'atuyita celebrity night fenna n'atukugumbiramu ne baseeka n'atutwala ne tukola ebyo ffe tufuna ddi obudde obugamba nti naffe baatisita abasiraamu tusobola okuyina ne ngamba nti nze Ndirisa Mutuuza eno essaawa nkola kyange kya busiraamu guno omulimu naye nze ono so kituyambye okulaba tusobola okuvaayo. Mufti Mbenko oyo y'omu kwabadde agezaako okutambuza enjiri ebagamba nti funa time wenyininyini wezuula ogambe nti yenze Musa ensonga esinga obukulu okutamira n'okusaala kati ebibonezo biri tobyeteekako togana gwetamiira naye nti mutamidde naye n'okusaala bw'onookola okusaala ennyo essaawa ejja kuloga nti yakutamira si kulungi tebukukkiriza naye bwesalira emisango ebiri ogaana okusaala ate noyongera n'okutamiira so bw'omala okugenda bw'oti wali n'otamiira n'ogamba naye kati bannange swala n'ofuna wuzu n'ogenda okuddamu toyinza kuddayo kunywa cupa ndala kubogamba owa teyatamidde tasaala. So mu mbeera eyo tugezaako kuba nti tulungamya bannaffe nti twejeeyo gye tuli tubeere faamu tubeere okay n'okubeera abasiraamu ba artist kijja tuyamba. Essaawa zino nsaba omuzira lugenda kuddayo wa mukulu Balam mwana president wange nsaba okutuusa obubaka obulijjedo nga bwe mwakoze partnership ne big event omukolo guno mutuwulire enteekateeka bweri na kiki kye tuzzaako azinaabo ebalemu bannaffe mwenna twagala okubategeeza nti Mufti Minka asuubira mu ggwanga lunaku olwokutaano kujja kubeera mu jjuma era mu kusoma okw'enjawulo okugatta abakkiriza bonna nga tugenda kubeera mu kisaawe kya rugby e Makerere otegese tenti ennene ezisobola okutuuza abantu 5,000. Tusuubira Mufti Minka okubeera olunaku olw'okusiba n'abasiraamu era yajja okugabula ekyemisana ategeseewo ekyemisana ky'abasiraamu n'abakkiriza ba Katonda bonna abantu ba Allah mwenna. So tubayita mu bungi abakristaayo abakristu abasiraamu abadiventi ffena mujje mukwano gwaffe atugatta agenda kubeera mu Uganda ku Lwokutaano ate ajja tuwa n'ekyemisana e Makerere. So abalina obuveera mujja n'obuveera bwamwe n'abalina abantu bamanyi okugamba twekange tekamala obuveera nga tovudde wala nga taxi tekukyandinge buva mu bitundu by'ekawempe jangu ne katweko bakuteere wali wansi emyaliro egiri ebikeeka n'emisaalo byonna tubitegese bulungi era nebaza nnyo omuto wange Bigi okulaba nti akoze ekintu nga kya VIP nga kyabasiraamu bakristu buli muntu agenda kubeera Makerere. Njala kwebaza mu ngeri enjawulo pulezidenti wa Uganda akkiriza ku lunaku olw'omukaaga okusinkana Mufti Minka ne bamufuti ba Uganda bonna abaliko abawumula n'abakulembeze b'obusiraamu ng'agenda kuba nammwe ekyemisana
mu makaga ga State House Entebbe. So amashek mwena balwa zammwe zibatwala Entebbe zigenda kubatukako kyemanyire bunazibira biga ja kuba kandi so zitambuza okulaba nti ffenna tulekera Mufti Mink tubeeremu gye tuyise unity meeting oba friendly meeting. Omukulu gyasazeewo okuwa omukulu Mufti Mink. Mufti Mink yakulira obusiraamu mu Harare mu kibuga kya gye bayita Zimbabwe, era emirimu gye ebiseera ebisinga agikolera Saudi Arabia. He is a scholar, yasoma ebyobusiraamu ate abuulira enjiri egatta abantu bonna. So ku lunaku olw'omukaaga tutegeseewo VIP dinner egenda kubeera wano mu Serena munda mu kisenge ekyo kyemulaba. Tugenda tutegeka dinner eyo nga si abambuto nnene bokka naye n'ab'embuto ntono baanirizibwa. Emiwendo tugikoze nga giri friendly era sente zinaava mu dinner eyo zigenda kulabirira ebibiina oba amasomero ag'obusiraamu n'abantu abatali bulungi betuyisa okubayisa mu nnaku eza Ramadan. So okujja kwe tuteekera abasiraamu kusibo kyamwe ekikulu ekigenda otandika mu bbanga eritali ddene okuva lwana okutandika mu wiiki egenda. Yes, so tutegese nti abantu tebalya mmere makerere ku Lwokutaano lwokka, bwe baba baze makerere kubanga ente esoba ddala 20 zitoleddwa abakwano baffe abamandera Turkish community nga bakulembeddwa Turkish ambassador His Excellency batuwadde ente tuwezezza kati ente 20. So nsuubira atalya nyama ojja kulya mulokoni. Abatalya mulokoni olwo munawadde ne mukwano wange n'angamba actually yabadde gashumba yangambye zisirya nyama naye ndya ennyaanya eziri mu kibumba newuliza gashumba bana namugambye kiki ti ennyaanya ezibeera mu kibumba nzirya naye ennyama zikola ki zitagirya. So mwe abatalya nnyama nga mwami gashumba ekibumba mujja kukirya. So tubaaniriza mujje bannamawulire guno mulimu gwammwe ku luno si bya kalakata oba live wire oba ani ku luno tuli ku mulamu okuzimba emitima gy'abantu. Ensi eno Uganda eyonoonese abantu buli lunaku okeera ku mawulire kuwulira bubbi ate tebabba siringi 1000 owulira milioni 5 milioni 3 bilioni 6 bilioni. Kati kafuneko enjiri y'omuntu akkiriza mu osanga bano abasajja abasiraamu n'abalokole wampulira nnyo Pastor Serwadda ng'ayogera, Pastor Kayanja ng'ayogera, Pastor Brother Roni ng'ayogera, omusumba ow'essaza ekkulu ery'e Kampala ng'ayogera, kitaffe mu Katonda Kazimba Mugalu ng'ayogera, Dr. Kazimba Mugalu. So mpulira n'omusiraamu naye ajje yeegatteko n'entalo ezitaggwa mu basiraamu mu bakristaayo ezo entalo tulina nsonga lwaki tukola ki tulwana. So omusajja wa Katonda kajje atubuulirire twekube mu kifuba tulabe nti Uganda ebeeremu obubbi bugende. Tusabire obubbi ndowooza tujja kumusaba nga yakatuuka Entebbe kati essala ye esinga ebeere yakusabira bubbi abantu ababba sente za gavumenti kyabasinziirako okusinga ababba sente za gavumenti tuyambe. Kati ndowooza Mufti Mink we kusaba kwange nze nga Balam akkiririza mu mwoyo gwa gwanga oba patriotism. That is what I want him to do for us. Otherwise twaniriza nnyo Mufti Mink ate ku lw'abategesi bina tubayita emeeza tusigazaawo emeeza 20. Bwe mba muli eyo nga mulaba emeeza tetugisedde ya milioni 5. Tiketi ya ntalo 15 naye 15 olinako bufe eva eno layini eya Serena mugimanyi eva wano paka eri kwegamba ogenda okuvaawo gwe ng'ayagala okulya obulya emmereyo ojja kulya ya 3 kuba waliwo bano basemye enkozo nga bo bateekamu wuma n'atwala obuntu 2 n'aterula wali ye mwami Gashumba n'alaga nti VIP. Kati mwe abagala okulya mwami Ndawusi ani mwena bannaffe mwenna mujje sasola 15 ojje weerire ekimere leero ekimere ojja kuba osumagira waggulu eno mu katebe nga Mufti Mink abuulira. So mujje mwenna ku lunaku lwa 6 mujje tuyige mujje tusome mujje tulungamye emitima gyaffe mujje twetereeze. Kale sebo webali nnyo bali ddala ngenda kusaba
kulwa omutesitesi mpaira ki ebigambo bibiri byokka byatayogedde byompa byowulira nti kuba yabireseeyo. I think Muganda ng'ayogedde byonna entegeka yaffe tetulikola naye tulina yerabidde okusoma namba y'essimu oba oyagala obuukinga emmeeza 0702 64 13 79 ate nenkubiriza n'abakyala ti the fact that Women's Day yanga 8 bwena tubakuwola gye muli mujje tubeere ne mufutimeni abakyala naffe tweyagala Women's Day yaffe eri celebrations ya inshallah tubalinze obalaba. Ekyongerezebwako amataali ge gagenda okubaniriza oba oyingira wali tuteesewo red carpet eyo omufuti twatambulira bamufuti bonna kwe bagenda okuyita kati gwana atafune ku mpeera tugenda muzikiri yes tugenda kuwaawo amataali wabweru awo tugenda kunyenya amataali ate n'abemakeeri kyekimu. Okay, yes, thank you so much. Kakati nsaba mukulu wa Oweri